qa'idun ng'olwo omusajja omulala ng'atudde ng'ono amutudde mu mugongo gwe. Ekifaananyi twakikuba bulungi ng'ono ayimiridde mu mugongo gw'omusajja ono atudde, ayina amalobo agayingiza mu mumwa gw'omusajja ono atudde. Ekifaananyi nakikuba nga amunaanuula omumwa ila kafaahu mpaka lwagutuusa ku nkoona ye. Ne guno ogwokubiri ng'agukola bw'atyo nga talekeraawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava abuuza abasajja babiri abamukutte n'ababuuza nti abange ekyo kiki? Ne bamugamba nti intaliq, tambula tugende mu maaso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti hatta ataina ala rajulin, oyo omusajja twamulaba wiiki eyaggwa afaanana atya. Ne tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatambula n'atuuka ku musajja omulala muttaji'un ala qafa, eyali yeebakidde ku nkoona ye, wa rajulun, nga waliwo n'omusajja omulala ayimiridde ku mutwe gw'omusajja ono, akhidhun sakharatan kabira, ng'akutte oguyinja ogunene, yadribu bihi ra'sahu, ng'akuba omutwe gw'omusajja ono, wa yushdihahu, omutwe gwonna n'agusaanyaawo. Oyo nno twamulaba wiiki ewedde, si bwe kiri? Salaamu alaikum. Ne darusu ndaba nga erimu gunu erimu jafa. Nsaba bali mu darusu tusemberigane, tuzibe emyaganya nga bulijjo, tuzibe emyaganya nga bulijjo, tubeere nga tuli mu darusu biidhinillahi taala. Darusu eno ejja kwawukanako ya bulijjo, tusemberigane biidhinillahi taala, tuzibe emyaganya. Nabagamba nti bwobanga osembera ogambanga nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bwobanga olaba olemeddewo omanya nti shaitaani ekyakutawaanya. Kikwanguyiza nnyo bwogamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim, okwongera okuziba omwaganyo oguli wakati wa munno. Hadithu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Bitegereka byenjogera baganda bange, tufolowinga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwabuuza nti omusajja ono gwe bakuba oguyinja ate ye abadde ki? Ne bamugamba nti intaliq, tambula tugende. Nabbi agamba nti fantalaqna, twatambula hatta ataina thuqban mithla tanur, twatambula ntuuka ku gutuli ku guntu nga gulinga tanur. Alaha dayiq, nga waggulu waagwo gufunda, nga wansi waagwo gugazi. Alaha dayiq, nga wansi waagwo gufunda, wa asfaluha wasi', naye nga ate wansi gugazi nnyo. Yatawakkadu tahtahu nar, nga wansi waagwo bakumyeyo omuliro. Fa idha iqtarabna aywa fa idha iqtaraba annaasu minha, ng'abantu bagezaako okuvaamu mu muliro guno balinnye waggulu, nga omusajja ate abalemesa ng'abakuba nga baddayo wansi, nga mulimu abakyala n'abasajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakiraba n'abuuza abasajja bamukutte, n'ababuuza nti ate kyekyo, ne bamugamba nti intaliq, tambula tugende. Ne batambula olugendo, ne batuuka mu maaso eyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fantalaqna hatta ataina nahar. Bw'owulira hadithi eno oyinza okulowooza nti oba lugero bugero, oba biri bitya, oba hadithi si ntuufu. Ghayra anna alhaditha fi sahih al-Bukhari, hadithi eri mu Bukhari terina buzibu bwonna, ntuufu nnyo, baulama bonna bagigattako ni ntuufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba tugende, bamugamba tugende, agamba ne tutambula. Fa ataina nahar min damin, twatuuka ku mugga nga ndaba gwa reedi gwa musaayi. Fiha rajulun, nga mugga muno mulimu omusajja ala wasati nahar, ali eri wakati w'ennyanja, mu mugga eri mu mugga eri wakati. Ng'omusajja oyo avaayo
naye ngeno ku lubalama lw'ennyanja waliwo omusajja ng'akutta amayinja yadrib bihi ra'sa arrajul, ng'akuba ono omusajja ayagala okuva mu mugga naye ng'ate amayinja bagamukuba bw'ati gamuyingira mu kamwa. Omusajja ng'addayo mu musaayi eri ng'agezaako okudda ng'omusajja ono amukuba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fasaltu, kyenva mbuuza nti abange ate oyo ani? Ne baŋŋamba nti intaliq, tambula tugende. Agamba nti fantalaqna hatta intahayna ila rawdatin, hadithi njagadde njimaleyo mu ntandikwa tusobole okugenda ku daruso ya leero. Fantalaqna, nabbi agamba netambula hatta intahayna ila rawdatin khadra, twatambula ntuuka ku kalimiro nga ka green, fiha shajaratun azima. Salaamu alaikum. Tunulira muno gwoliranigani yeebase mugambe zuukuka. Naam, naam. Nabbi agamba nti faatayna rawdatun khadra, twatambula ntuuka ku kalimiro nga ka green, fiha shajaratun kabira, naye nga mu kalimiro muno aka green mulimu omuti omunene. Oba bitegerekeka? Fiha shajaratun kabira, nga mulimu omuti omunene. Wa fi asliha shaykhun wa subyan, naye nga wansi w'omuti waliwo omusajja omukulu ng'aliwo n'obwana. Wa idha rajulun qaribun min ashajara bayna yadayhi naarun, naye nga waliwo omusajja ajja ali okumpi n'omuti guno, tali mu baana abameka ku musajja mukulu n'abaana bato, naye nga waliwo omusajja omulala ali wali, naye nga yuqidu fi yadihi naarun yuqiduha, ng'ayina omuliro gwakuma. Fasaida bi ashajara, abasajja bano ababiri kyebava banninyisa omuti. Wa adkhalani daaran, ne bannyingiza ennyumba. Lam ara qattun ahsanu minhu, sirabangako nnyumba nnungi efaanana nnyumba eno. Fiha rijalun, mwalimu abasajja, wa shuyukhun wa shibabun, mwalimu abavubuka, mwalimu abakulu, mwalimu n'abasajja abakuzekuze. Wa nisaun wa subyan, nga mulimu n'abasajja n'abakyala. Qultu, kyenva ngamba abasajja bano, tawifani, munnambuzeeko ku nnyumba eno. Ne bannambuza ennyumba, kyenva mbagamba nti abange ennyumba ngirabye, naye tawaftumani layla, muntambuze ekiro kyonna. Wano njagala ansa ya byonna tubimalirizeyo lwaleero. Kyava bagamba nti tawaftumani allayla, muntambuze ekiro kyonna, tuyise ku bintu bingi. Fa akhbirani amma ra'aytu, mumbuulire ku bino bye ndabye. Qala na'am, kyebava bamugamba nti kale, amma alladhi ra'aytahu yashuqqu shidqahu fakadhabun, oyo twamulaba guwalabe bayingiza endobo mu kamwa, yali mulimba. Bwe twali twogera ekibonyaabonyesa omuntu ekyokusatu twayogera kulimba, sibo kyali. Nabamugamba Mubaka sallallahu alaihi wasallam nti oyo omusajja mulimba. Fakadhabun yuhaddithu bilkadhibi fatuhmalu hatta tablugha kafahu fayu'malu bihi fi qabrihi, bwaba tebagenda omukola mu ntaana ebbanga lyonna mpaka lwalisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi ra'aytahu yushbiha ra'sahu, omusajja gwe walabye oli gwe babadde bakuba oguyinja. Muzeeyi yamubuuza wiiki ewedde nti ate oyo atya, sibo kyali eyeebasa obugazi. Bamukuba ekiyinja, ekiyinja nga kinene, omutwe ne gusaanawo, ejjinja ne liyiringita ne ligendera, omusajja n'alikimayo. Bamukuba ejjinja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja bamugamba nti fadhaka rajulun, oyo nno omusajja allamahu Allahu qur'anan, Allah yamuwa n'amanya Qur'ani. Fanama anhu billayl, ekiro n'atagisaaza kiro. Walam ya'mal bihi fi nnahar, n'emisana n'atagikolerako. Fahadha adhabuhu fi lqabri, ekyo ekibonerezo kyo mu kaburi. Yufalu bihi ila yaumi alqiyama,
bwe bate bagenda omukola mpaka Allah lwalimiza wa qiyama. Nabagamba nti wallazi ra'aytahu, ate gwalabye fi thuqbin, gwalabye mu kituli, oyo twamwogerako mu tanuuru, walabye mu tanuuru, be walabye mu tanuuru abaagala okufulumayo nga tebavaayo, fazunnatu ahli dunya, bebenzi b'edduniya eno betwayogera ku wiiki ewedde. Nembagamba twali twogera ku kibonereza omuntu ekyokutaano, nembagamba nti obwenzi mu nsonga ebonyabonyesa omuntu mu kaburi ye mpaka Allah subhanahu wa ta'ala lwali musinkana ku yawm al-qiyama. Ani asigaddeyo? Ani asigaddeyo? Naam, eyali mu mugga. Nabamugamba nti amma alladhi ra'aytahu, gwalabye abadde mu mugga, faakilu riba, musajja muli wa riba. Riba asaasayo nnyo ensangi zino. Riba fahadha adhabuhu fi lqabri, eyo bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda omubonyabonya yawma alqiyama, bwagenda omubonyabonya mu kaburi hatta yawma alqiyama, paka olwalisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ku yawma alqiyama. Naam, ani asigaddeyo? Muzeeyi n'abaana batudde ku muti wansi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti wallazi ra'aytahu fi washaykhu fi asli shajara, omusajja gwe walabye wansi w'omuti, fa Ibrahimu alayhi salatu wassalam, oyo nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalam, wasibyaana hawlahu, ate abaana be walabye ababadde bamwetoolodde, fa awlaadu nnansi, be baana b'abantu be baffe abali awo basigadde. Wallazi yuqidu nnar, gwalabye akuuma omuliro, fa malakun khazinu nnar, ye malayika akuuma omuliro, waddar, ennyumba muwayingidde, daaru ammati lmuminin, eyo ennyumba y'abakkiriza bonna bagenda okuyingira mujane Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ennyumba nabbi gy'atalabangako ennungi, ennyumba y'abakkiriza bonna. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamugamba nti farfa ra'sak, situla omutwe gwo. Kyava asitula omutwe n'atunula waggulu, agamba nti faraitu qasran, nendaba olubiri min dhahabin, nga lulinga olwakolebwa mu goldi, mu zaabu. Ne bagamba nti fahadha daruk, eyo ennyumba yo mwogenda okuyingira. Eyani kyava bagamba nti dauni adkhulu dari, mundeke nyingire mu nyumba yange. Ne bamugamba nti fa innahu lam yatabaqa laka umrun fi dunya, okyayinayo obuwangazi mu duniya, lam tastakmilaha, tonnaba bujjuza, bw'onooba obujjuza, fahadha daruka yawma talqa Allah, eyo ennyumba yo mwogenda okuyingira olunaku lwogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Eri ekisigadde hadithi tekyaddamu kumbuzibwako ebbanga lyonna biidhinillahi taala. Hadithi ntuufu sahahahu ghayru wahid min alulama, ng'abamu mubo bagisahaha bamanyi bangi, abamu mubo ye Imamu al-Bukhari, Imamu Ahmad wa Sheikh Nasiruddin al-Albani bwe yali awallaka ku kitaabu Sunan Abi Dawud, yaj'alaqako sanadi yejiramu n'agamba nti hadithun hasanun sahihun, wallahu ta'ala a'lam. Abange, salaamu alaykum wa rahmatullah. Hadithi etegerekese bulungi? Etegerekese bulungi? Era nakyagibuuzaako nga sinatandika kyalwaleero, nga sinatandika edhambi eddala eribonyaabonyesa omuntu mu kaburi eyaleero. Ayina kyabuuza insha Allah ta'ala. Naam, teri? Bismillahir rahmanir rahim. Mubonyaabonyesa omuntu mu kaburi olunaku lwagenda okusinkana Allah, olunaku lwagenda okusinkana Allah, mubonyaabonyesa mu kaburi twayogera ku twasookera ku musulo, omuntu obuteekuuma musulo gwe.
netwogera ku kyokubiri okutambuza olugambo. Naam. Netwogera ku kyokusatu okulya emaali y'obusiraamu al-ghulul. Netwogera ku kyokuna obwenzi. Netwogera ku obulimba. Netwogera ku kyokutaano obwenzi bwe twayogeddeko wiiki ekoze ki ewedde. So kyabadde tuba tusigazaayo amazambi ameka? Twagamba amazambi 7 ge tujja okwogerako agabonyabonyisa omuntu mu kaburi, tuba tusigazaayo 2. Dauni mwendeke biidhinillahi taala fi hadhihi alujala ngogereko amazambi aga 2 nga twalirewo insha Allah taala tumalirize eddarusu yaffe ey'olwaleero. Eddarusu yaffe gye twatandika insha Allah taala wiiki ejja tukwate ku nsonga endala, Allah nga atuwadde obuwangaazi. Naam. ma huma adhambani, madhambi kigana 2 agasigaddeyo si manene nnyo omuntu gendirowooza nti manene, ne bwandibadde nga manene mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla jalaalu. ma aktharu nnas yatahawanuna anha, abantu nga bagayaliridde nnyo ensangi zino, nga la tajidu ahadan, togenda kumusanga okujjako ng'omusanga ayinako erimu ku lyo. Amazambi ago agabonyabonyisa abantu mu kaburi, aduyun, amabanja. Omuntu okufa ng'olina ebbanja nsonga ekubonyabonyesa mu kaburi. Salaamu alaikum. Abange edhambi eryokubiri anniyahatun ala almayit, abantu okukabira, okuleka, okukuba ebiwoobe, emiranga nga bagikubira omufu. Abagikuba bagenda kubonyabonyezebwa yawma alqiyama ne mu kaburi, nego bagikubira yennyini agenda kuwonyabonyezebwa olw'okumukubira emiranga, kama sayatabayyan khilal almawdu', nga bwe tujjukiraba mu topiki yaffe eno eyaleero insha Allah taala. Naam. Naam. Madhambi ameka?